Nze nebaza Bobi Wine nkwebaza ekintu kimu. Webale kugisako Uganda buyambi. Thank you so much. Okoze kimala. Breaking news wetwogerera hasawa zineno bonna nga we nabagamba nti no just kabira kadde bagenda kubanga abachuka Bedi Vanika ne food figure finally bakiriza who is the president of Uganda. Video njukuletedde masa okanoko kabagezi olunaku olwaliro njagala fena tubere very keen obere ngombulira endowooza zo kuzina ensonga food figure naku olwaliro avudeyo n'atabuka era aba enale mba munyigidde naye nga letunagendayo haka video kana madde sabuka mpeleka like mekaso tambula katukira bonna banjagade kumanya kweno information at the National Unity Platform wamone ba comrades abanupu awumbantegeza aba die hard zabayinazi WhatsApp groups make sure your video ogisharinga yatana subscribing wegete ku mukutu gwa fegu neno awo wenyini nyunge no kujokeza hajati mastula gamba go wenanga holiyo nebizibu ebinchiyumba kikutamye boss wakutabukira agamba byonna abimaliza ne number ye ya usimbeyo 70 ne 38 solo zikuwako bano mwini boxinga ajja kubanga akuyamba ku bizibu byonna naye kale katandikiro na mawulire gafe agali na kuhora lero omukulu egumula kusipini ya mumikidwanga Bedi Vanika oluvanyuma lwakabanga akanene mwamula bakonga yomuku banene abali mu DH kibina kya mpuga kyesolo kubanga akwetinga naye sobote kuvayo na yakakasama na gama ntino achali munupu kibikichi kiba kitegeeza nti National Unity Platform ye China amasinyalazo yinzo kwebuza lwaki bonna abakisi bakunupu n'omukulu amanyikidwa hanga mpuga tavanga yo officially na gama ntino akoze ki avudde ha mu kibina kya National Unity Platform awo kitegeeza Bobi Wine bayina plans zibagenda kubanga abamutuusa so oba waliwo ibagala kumutuusako mu kalulu kabiri abiri mukaganya tupelevere kin njegose ko ulize bine ebintu mbulire Bedi Vanika lwaki tayagala kugamba ntino yava munopo mulindo za mu comment section male nkuletera bya Dr. Kiza Besigye mu masawo okuva lwetwava mu kalulu kati myaka ena tewaliwo kiraga nti ekibiina kyaffe kyeyongeddeyo mu kuzimba oba mu kunyikiza ekyali ekibiina kyo kiki kyali olunaku lwe nakivaamu nja kulangirira ati bwe mba nfulumoloza soogera nja kwogera bulungi nnyo nti bannange nga bwe nali nyingira nayogera nja kulangirira bulungi eseetegeire era nina ensonga zange 10 nkyaziwandiika bulungi kuba nabagambako 3 nja kuwandiika ekiwandiiko kyange kirimu ensonga 10 ezinzijayo ezinzijayo nja kuzoogera oli mukulu yango fuluma mbuzayo buuza myezi batuteekako obutesi mateeka obuzabuza myezi hati amateeka gakugira aga parliament hati eri nkugira nti tosala bbanga kyobola nze ennaku zino ndi kubeerya Masaka nkola birimo gyabwe kuba be bannonda era nja kubabuuza ekibiina kyekisobola kubabuuza nti nyingire kyekyayero n'ebiri ebirala nja kubabuuza tukole tutya tukole tutya kati akaseera ako kajja nebula myezi era Masaka bakimanyi ntambula amabuulire ntambula amabuulire tujja kukkiriziganya tugirewa ndi musajja mukulu si buseebwala ono content yajja tuleetera ebizibu mutandika okutulabanga abantu abataliimu kaabuntu naye tetulina kyakkola eyo direction gye twakwata kati buli kyonna ekijja tugaaya bugaaya kusookera ddala nsooka okwebaza baganda bange okulabayo okulaga abantu the other side abantu abalala gye bakoze eki gye batalabye obuteeyiwa bali bangi ate sinze era nange butagattako ddoboozi ku contribution yammwe because njagala mutunuulire akafaananyi kano aka Dr. Besigye ke katambula essaawa eno naye bw'okatunuulira kakuleeta ki mu mutima kakkuba ennaku n'owulira ng'onnyuukiri owuniikiridde n'owulira nga bikuweddeko n'emukwano bikuggwerako ki ffe nga ffe tetugenda kukkiriza kutuzza mu bye twavaamu temugenda kutuzza mu bye twavaamu ono sayansi wammwe ono w'amayanzi gwe muleese buli muntu atunuulira akafaananyi kana akwatibwa ennaku kati njagala mulabe ebintu bino nti biri scripted ate njagala obuuke wadde era biri scripted naye tebyajja ekintu kyenjagala mutunuulire mu bintu bino byonna red flag esookera ddala omwami ono bamuvunaana omusango gwa buyeekera bamuvunaana omusango gw'obuyeekera gwe mbuuliraayo obuyeekera bwonna obukolebwa nga bukolebwa muntu omu baleeta batya otuyeekera tumu twe baakwata kati nze wano I can authoritatively tell you nti ono omuyeekera ava China mu kipuli tali ku origino in the whole FDC nga ono bali bakwata abaana bamachete babayoola kisaaganda they have been in prison for 4 years
abalala babatadde bayola bangi kati FDC yonna yote yali mbuyekera wabula government ne bambega bayo we banoonyereza bagwa ku muyekero ogu goloza lwaki bateekayo Dr. Besigye yeka chebuzo loza lwaki bateekayo yeka ne batamuteekako bulala bw'ebindu because they want him to be the center of attention mwena attention mugiteeke kuye basobole okuvuga ekintu baddemu bamubaguze bupya who is going to buy you ababigula ebyo mubigule ebyo ababigula mubigule nefe bino byo tubiganye temutuzza gye twava omuntu omulala ayinza ogamba uptop are you defying from omukulembeze kye yakoze no you have to understand his position oyo ye mukulembeze ekyo kyateekeddwa okukola so that his enemies don't use it against him nti ate teyakoze bwati oyo ekyo kyo kyakola ki kyateekeddwa okukola then kati ffe bamutafassira ne tujja ne tukugayizamu nti wano waliwo ekiwunya wano bino si bituufu bino byakiyaye byakiyaye omuyekera ne bakwata kati bamubaguza essaawa eno nga we are heading towards election baberenga amaanyi go opposition bamaze ogadividingamu naye nga mu kugadividingamu naawe oyinako contribution kuba ekisooka ba propagandist bagenda kuvuga ekintu kimu nga bagamba nti ono yalwanyisa Museveni omutuufu yali mukomera bano bali mukulya sente bali mu byabwe ono ye mutuufu bano Uganda bangu baku manipulating and you know Ugandans they always sympathize with the victim essaawa eno gwe batwalanga victim yani ye Dr. Besigye emitima gy'abantu batandika okuga nti ono baye mutuufu ono gwe weebuuze Dr. Besigye okuyiika kuno enkokola ne feesi eno yonna bwagitunuza bwati weebuuze byatandika ddi back in the days bakwatanga Dr. Besigye ne bamusiba naye ng'avaayo yenna awanika obugalaati ng'akulaga ali solid nga teyenyenyezaamu yadde ne batuuka omudikira eyalingako nti ye Munnayuganda gwe bakyasinze simanyi ovunaana emisango emingi ndeeteraayo mu biseera ebyo bamuyolera ennyo nga wali akafaananyi nga atunula bwati ng'ayiise viivi yeekali lwaki baleeta akafaananyi kano ke batambuza they want you to sympathize with him mubeeraawo mwenna munyuukirire bano abavuga adiisi zaabwe batandika zivuga nti ono ye mutuufu ono ye mutuufu olwo nno muba mutandise okudda mu bye mwakolaki mu bye mwavaamu some of us are not ready to go there bino byakiyayi omuyekera lwaki bakwata omu singa kubaddeko abayeekera abalala eno script yandirabise bulungi naye mwagitirawa kukwata tuyeekera tumu kitegeeza mwagala ye ababeera center of attention nga temutaddeeko obwebindu bulala and right now that is the thing and it is working because abantu kati essaawa eno batandise omuwa attention mukipika wali ali eri simanyi ekifaananyi kino nkigula simanyi miliyoni bikoze bitya bakuleetera nnyo feesi ye nga yonna ne bakuba akafaananyi ebiri wero scripted twalire nagesiya mwegasiya nze sijja bikkiriza bino so bannayuganda teweeyiwa nnyo bangi gye bali tunulako saidi endala waliwo kye babaguza kye baagala mugule please temukigula kati bagenda kunyiiga era kunyiga agante abaana bano omuntu yegina emiziina kati bwe munyiiga kati tubayambe tutya ekirungi temulina gwe muliisa temulina gwe muliisa oba munyige bannayuganda gwagenda ogwa mukana akatego kagwemu naye kagwemu ng'otegedde toyina gwojja kunenya mu maaso eyo mujja biraba nti bino byali bifumbe bufumbi naye mu bifumbye waliwo abalaba nti wadde mu bifumbye tebiyidde mutubulire lwaki omuyeekera ali omu waliwo atuula mu lukiiko lw'obuyeekera ng'agenda kuyeekera eggwanga ng'agenda duyeekera omu ye tanka ye guluneedi ye bomu yagenda okulumba ku fronti yagenda abalala abayeekera baliwa